Akawungeezi k'eggulo Jolini Namatovu w'emyaka 8 jjajjawe yamulagidde afulume ekikomera ayiwe kasasiro ebweru. Kyokka olwafulumye ku ssaawa 11 baakanze kumulinda nga tadda ne balowooza nti asoose kuzannya ne banne. Wabula kyababuuseeko okulinda omwana nga buteerere nabo kwe kutandika okumunoonya. Kati taddi kwe kuŋŋamba mama iya nti wange Jolini yabuze. Konzi abuze kusaameka nti mwenda konzi yampiseko ku geeti awe wamwe nga nzikirira okubanja. Namubuuza amangu ago ng'alaze nti sinnamulaba. Ku ssaawa 4 ez'ekiro bafunye amawulire nti omwana waabwe attiddwa n'ateekebwa mu kutiya abagenza okumutuukako nga ye Namatovu waabwe. Amugamba daddi ti wange oyalabika Jolini ti nedda nze ntuddeko butuluzi feesi n'endabanga yeye. Omwana ono nga tannattibwa kigambibwa baasoose kumusobyako ne bamusiba akawaleka ak'omunda ne bamutuga n'oluvannyuma ne bamupakira mu kikutiya ne bakasuka ku nsiko. Poliisi yayitiddwa mu kiro n'etwala omulambo oluvannyuma lw'okugwekebejja. Twatere wamu ate tugezeeko okukola ki? Ennaku zino tubadde tulinako akalembereza naye bwe tufunye sigino eno sigino eno ki? Sigino. Nga bukedde tuzzeeyo ku kyalo Lubatu Kaabaganda mu ggombolola y'e Nangabo mu Kasangati okugoberera ebyabaddewo mu kiro. Bazadde b'omwana ono batubuulidde ebyabaddewo ng'omwana tannattibwa. Kubanga nze emyaka mazeewo 15 wano sirina muntu gwe nali nnyombyeko naye n'abasinga tebamanyi basinga kumanya mwami wange. Wano Abbas Kyanzo omukulembeze ku kyalo kinagamba bali mu bweraliikirivu olw'abaana abazze battibwa mu kitundu kye ku Bwono si yasoose. Abaana bonna bazze bamala kukozesebwa ne bamaane batugibwa. Okuleka oli eyagibwamu amaaso n'olulimi. Agamba obuzibu bwandibanga buva ku masabo agayitiridde mu kitundu kino. Tuteebereza okuba nga bikolwa bya kisawo kya kinnansi. Tuteebereza. Ate tuteebereza okuba nga abikola ayinza kuba ali omu ku b'enzita y'emu. Tukitegedde nti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri 2024 Shadrack Nayigo ow'emyaka 6 naye yattibwa mu nzita y'emu nga ne Faiha Nampijjo ow'emyaka 6 naye yattibwa atyo kyokka nga waliwo n'omulala yataasibwanga naye yasangibwa asobezeddwako. Nga era obutaali busobozi teri yanfaako nasigala awo siddangamu njagala bwenkanya sifunanga bwenkanya. Abatuuze basaba ab'ebyokwerinda n'abakulu mu gavumenti bayingire mu ttemu erisusse okukolebwa ku baana abato mu kitundu kyabwe. Amaanyi agafuukuuza mu ngeri y'abantu abali mu bintu by'ekinnansi mu kitundu kyaffe kiyitiridde kisusse. Osanga wano oli ali mu kazigo wano bataddewo kagundi nti abasawo baganda turi beeraliikirivu ne kusoma basaba omunonawo omuntu ayajja neyereta ng'akoze ekino aba ng'atuta omwana turi mu bweraliikirivu. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwana agamba ettemu lino baakulinoonyerezaako. Tugenda kukwatira wamu n'abatuuze tulabe ani mutuufu ani mukyamu mu bitundu ebyo yoke tukole ekikwekweto. Ababali mbakyamu bajja kuvaamu batujja bakwata tubatwale mu mbuga z'amateeka. Kyokka alabudde abatuuze obutalagajjalira baana baabwe. Bagenderevu nnyo mulabire abaana ssaawa kasite tuka ssaawa 10 oba 12 laba nti omwana ali waka. We tuviiridde Nangabo ng'omulambo gwa Namatovu gukyali mu ggwanika e Mulago gye gwatwaliddwa ekiro ekyakeesezza olwaleero. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.